Lwaki Mariam Mahare go gatusasamaza nnyo ag'emiliyoni 8? Nabula muneesonyiwe nabagamba tukole ffenna tukole. Tauba Quran mwazidibya nga twagabanga Quran eyo. Mahare. Nze kyenyinza okugamba kyova ngambye nti buli muntu asaba kyayagala ekinamutebenkeza ebbanga lyolaba ng'omwami wo ajja kikola kisobola. Kati oyo yasaba Quran alhamdulillah. Nono asitasabye Quran naye alhamdulillah gonna Mahare gaba Mahare. Takirimu bwa haramu. Takirimu. Bya basabye nga kyayagala. Okubanga bino ebintu waliwo okuzzaayo wabaawo ebisobye. Yes. Ozzaayo. 8 twagufunidde akawunti. Lwaki ate nga bice binaasoba. Nze nsaba nnyo Allah wange. Kubanga munaye buli muntu wamala okwogera Mahare bazzaako onaasobola okugazzaayo saba ky'onazzaayo. Lwaki oleeta saba ky'onazzaayo ate? Kugambye gamba bismillah. Omusajja akubuuza oli ready nkuwoowe? Wandigambye nedda. Nedda kanjira ndyako ku buno bompeereza weerezaako. Okitege? Naye n'okkiriza. Naye okkiriza then lwaki oleeta ate kiri eri ekiri negative. Gamba bismillah ebisigadde bikwasa Allah. Bigende mu maaso. Tauba wandyako Mahare ga Mariam. Mahare gaba ga mugole. Ananti wali mu kidaala. Wetuva mu kidaala. Nange sagalabako. Mama wagampako. Mariam naawe. Wagambya Mahare gaba ga mugole. Nedda Mariam naawe. Ng'omwana mutezo sente zonna wazikozesa ki? Kyekinfuula omuto. No, sente ziri too much on you. Hey, that's too much. That's too much. Wazikola much. Ezo sente miliyoni 8 zetusaba nga tugenda ku umra ne Siro Tours and Travel. Banaye mulete sente tugende tukole ibada ya ati wazikozemu umra. Mariam. Oba waguze ente. Tubulire. Kubala Mahare. Kasitana kakasanti gego. Todanga mukwasa. Tulina umra n'aba Siro Tours and Travel ku mitwalo miliyoni 8 inshallah. Bagenda ddi? Tugenda Lwakubiri. Wamba somene namba ya Facebook. Gisome namba ya 0700 736208. Buli kimu 08. Buli kimu kiri oko visa, tiketi, byandya, byansula, kulambula tumale ennaku 15. Ennaku 5 Madina, ennaku 10 Makka. So inshallah Lwakubiri tugenda kuba tugenda ne tukyakwata ki sente miliyoni 8 zokka. Muwulira mutya okubeera abakyala abasiraamu? Allahu akbar. Ate ekyo ky'obunziza ya Rabbi. Best decision. Ekyo woba oli musiraamu ng'ondaba zukukako n'ekiro osaleera akezi weebaze Allah okubeera omusiraamu. Yes. Osobola ogenda mbala n'onywa omwenge ngeza bugeza. Osobola ogenda mbala n'onywa omwenge naye n'osigala ng'oli musiraamu. Naye w'oba tosaala toba musiraamu. Okitegedde? Ekyo kijjeko ggwe. Ate nga kituufu. Obusiraamu bwaffe butugamba nti omwana omuwala wazza omukono emabega aba atuuse okufumbirwa. Ate essaawa ya leero omwana w'obuwala agenda oza emyaka 18 abasinga obulungi nga beegattako dda n'abasajja. So kiba kitegeeza kintu oba otuuse okuba nga weegatta n'omwami kiba kitegeeza nti otuuse okuba nga okola ki ng'ofumbirwa kubanga ekitutwala mu bufumbo besides being happy this is the first thing. Okitegeera. So kigamba mubeere nga kyonna ekikolwa kye mukola kiri halal nga kiri mositiivu. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero
tuli wano eno nga tuli Mukolo biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje, bitanda, dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo, byonna Farukwa Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road, bali opposite ne Petrosite, okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu, namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo. Jango lambule, jango ogule. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Zerujja omulungi atulaba okwetoloola ensi yonna. Mbabuuzaako Lujja. Chichi abadde kyono. Simanira mubuuze. Lwaki tanzikiriza abantu ne batolera salaamu, kale batolera salaamu tutandikirawo. Abatolere. Aja tibatolera salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi ne bahajjat ababiri. Nyina Mariam Kasirye side eno nembera ne Muhammad Tauba side eno. Abakyala bonna bafumbo. Kati ani adda bikubuza nti bafumbo basibafumbo. Olowooza tebakimanyi. Bakimanyi. Naye bambi olina olugambo. Mama. Kati nze yabatumayo. Feba singo. Batusonyiwe taata. Mutuleka tujja tunyumirwa kati mmwe. Mwami lujja oli singo. Kakati Ndozo omulawa. Kyensaba. Nsaba kati tujjewo ekyammwe then ekyange kinaaba ekyolulala. Oshitegeera. Kale. Nenga ogamba otya Tauba. Alhamdulillah ngamba bulungi sebo. Ekisiibo. Ekisiibo tukitwalaganya tusibye olunaku olw'ekkumi omanyi nzibala. Lwaki ozibala? Nzibala kubanga natera ogenda e Mecca. Bakusuubizanga ekisiibo kiwedde? The last 15 days of Ramadan. Ogendera e Mecca. Kati awo oba ogenda wali ku hijja oba? Era ngenda ku umra. Ngenda ne siru tours and travel ku umra. Mariam ogamba otya? Amba bulungi nnyo alhamdulillah. Buli kimu kitambula bulungi. Alhamdulillah. Ekisiibo nawe kitambula? Si kibi. Omwami waffe agamba ki? Anti kati waffenna. Gwe nani? Mwe nani? Fenna abawagizi bo, baganda bo. Nedda. Tusukka. Lutimpako lumanyi. Asi lumanyi lujigirize. Lugezi. Tugatwepuutika ne twetimbatimba everywhere. Yes. Kale ndoza mukitegedde. Ndi ne abakyala ababiri bato mu myaka era nga wadde bato bakola ebyekikulu. Kubanga munnaye ekigambo okusalawo si kya buli omu. Okitegeera. Ono Tauba ye bibye byasooka ebya Mariam. Ndoza kati Tauba gobala emyaka emeka mu bufumbo? Nawezezza omwaka gumu. Mwaka? Mbadde mmanyi byali bya mabegeeri. Anedda 1 year just a year. Ng'olina sserulungi wakuno. Mariam gobala week meka? 2 weeks. 2 weeks. Soko obuliri gowo mwaka buliri wa 2 weeks obufumbo nga buyingira biki byalina considering mu buliri. Oh yeah, I know. Ekisooka. Ekisooka, she has to keep a deaf ear ku bintu abantu bye boogera. I know. Okay? Keep a deaf ear. Tongamba nti gwe babulirira olwedda abimanyi. Buliriza nno bulungi. Bino ebintu bya serious. Ofumba si bwangu.
nekya respect olina okuwa omwami wa respect mwami mwekitiibwa ndoze kyenyinza okugambayo ebirala nja bimugamba nga tuli babiri amatu towuliriza buli kimu omwami muwe ekitiibwa bivudde nno eri muganda wo metroni international metro gye bivudde ate n'ekirala ekisooka mu byonna beera omwana ow'eddiini you should be someone asaba please kuva wako kimanyi we pray prayers leads everything awo we tuli kati nze munnaye kandandike nakuyozaayoza obaka obuwulidde mbuwulidde munaye tukuyozaayoza alhamdulillah twagala ofumbe emyaka 10 ku 10 nekwakhira nja kufumba baba wawulirire ku kaliba be n'omwami wo inshallah buli kirungi kyonna kye wanoonya mu musajja okirabe mwoyo nsaba Allah kimpe era nensaba mukulu Ismail yonna gy'oli buli kirungi kyonoonya mu mukazi okijjemu ono Kasirye Mariam amina ya rabbi bamma ebintu by'obufumbo bino ssemo nnyo nti buli bwaka weeguli nti oba buli anaayambala nga ye mwambadde yagenda obbufuna bannaye mwakola ki bannange eri abawala eb'emyaka gyammwe abatulaba okuba nga mwatuuka ku kkula lino mwenna muli bafumbo tetulina kye twakola naye kutegeka kwa Katonda kubanga mu ddiini yaffe Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti ekisangulawo okugera kwange okubiziba dduwa so oba oli eyo ng'oli mwana wa buwala nga wandyagadde okuba omufumbo afumbiddwa tomunyiigira kuba Allah bw'atu bwe yamutegekera oba essaala ze Allah yazaanukula naawe saba nnyo Allah ajja bbukuwa insha Allah afumbiddwa tomunyiigira naye nalaba Kasirye nga abamu bakomentinga it will end in tears kubanga kye kigambo ekiriko just because kyekiriko nenze kyenyinza okugamba kwekwata bulungi twekwate bulungi abaana abawala twagalize buli ayagala obufumbo wuliriza tusabe ekisooka mu byonna byonna Tauba bagambye tukulembeze Allah bw'okulembeza Allah wallahi buli kimu kikutambulira kati eriyo yabagamba naye kati jjo tusibako obufumbo ffe bagaye buli omu abwagala bafumbiro byabwe ekyo nyinza kyogerako ntya kyenyinza okugamba kituufu tewali atabwagala obufumbo wallahi teri atabwagala okuggyako gwe nga tolina ddiini ku mutima kyenyinza okugamba kubanga teri ayagala zina wali amwagala Tauba ayagala ki waliwo ayagala zina nedda waliwo ayagala okumwendako obwenzi nedda taliyo bannange taliyo okuggyako ye bambi nga simanyi nga yeetaaga ngako omwana nga muwalawo ng'agamba nze bufumbo tolina ky'oŋŋamba anti awo era munnange oyo ye nga yamanyiira kubeera ndowooza nga bamwendako nga tumukozesaako bukozesa ngambye mu ddiini kale tukiyita kwendako zina kwendako right okumwendako nze n'enkiganda bwaza bulungi nenkozesa olulimi buli omu lwayinza otutegeera nti kwe kukozesaako obukozesa ne tukuta mu lo naye nga bambi tali akyagala ate teri muzadde yandikyagaliza mwana we ate teriira yandikyagaliza muganda we so all in all owe nagamba bismillah nokkiriza bakuwoowe obutakuzanyirako obufumbo busoboka okuba obulungi nga bwe mutukubidde ekifaananyi naye era baliwo kino kye baleetamu nti emyaka gyabwo abantu balabanga wano mwe muba mukedde gino emyaka gyakunyumirwamuko obusiraamu bwaffe butugamba nti omwana omuwala wazze mukono emabega aba atuuse okufumbirwa ate essaawa ya leero abaana omwana ow'obuwala agenda oza emyaka 18 abasinga obulungi nga beegattako dda n'abasajja so kiba kitegeeza kintu oba otuuse okuba nga weegatta n'omwami kiba kitegeeza nti otuuse okuba nga okola ki ng'ofumbirwa kubanga ekitutwala mu bufumbo besides being happy this is the first thing okitegeera so tugamba mubeere nga kyonna ekikolwa kye mukola kiri halal nga kiri mositiivu
Siwe tiri. Akiri mosti. Abana bagenda ne bewala. Ne bakola ebintu byebatalina kukola. Siwe kiri Kasirye. Nga si birongoofu. N'ekirala gwagamba nti nze saagala kufumbirwa naye nga muli mutima okimanyi. Allah awulira nnyo ekintu ky'oyatudde. Abaya tulani saagala afumbirwa biki naye nga mutima akikola ki akyagala naye just this person wants to make afitinge mu society. So twewale nnyo ebintu bye twogera ebiseera ebisinga olulimi lutonzi Abaganda bwe bagamba. So twewale nnyo ebintu bye twogera nga tubigamba abantu oyinza okiraba ng'ekyakusaaga naye Allah n'akikuteekako hatta kitegeeza mpaka n'akikuteekako mpaka so tubeere very keen ku buli kintu kye tubeera nga twogera. Kakati awo Mariam we nkugambira nti obubaka obw'essuubi buyinza kufaanana butya eri abaana abawala nga ye muli awuliranga tebijja kusoboka ewuwe ayinza obutatuuka ku kino kyabo kya bufumbo abamukozesezza wakala ayinza okuba tekyali kigendererwa kye kubanga bagenda naye nga bamukozesaako we badduka oyinza muwa bubaka ki ku bufumbo? Ekibuuzo kiri nti nga ye yaggwamu essuubi naye nga tekyali kigenderere. Osanga boogera nga gundi wagaye Tauba nti simanzi obufumbo saagala naye nga ssuubi lye liri mu kumuggwamu. Okay, essuubi nga lyamuggwamu. Wallahi duwa. Saba. Duwa tewali kirala. Wallahi tewali kirala. Duwa bomala edduwa weekwate bulungi ate bannaye bakuutira era mbagamba teweegatta na mwami temwegatta temumala gegabagaba ebyo ebintu bitolako nnyo bambi ku mikisa teweegabagaba. Be patient obudde bwo bujja buli kimu kikwase bwa kitiibwa Allah ate musabe. Yes. Omwami yali mu kkubo omanyi kati byakyuseemu si ka interview fe tukubeerawo omukisa omukwata. Ebintu byakyuseemu tusaasire. Nga binyuma. Omwami wange mbadde nsaba nkukubireko nkyaliko mu interview. I know. Bannange. I know love in the air. Never namwe. Ekisinga okuneewunyisa mwine engeri kati ate gye muli mu kunjagazisa ebintu bino I feel like I want to inner feelings nti obufumbo stress. Obufumbo bubeere ekyo kyoyagala bubeere. Marriage is what you make it. If you want it to like ngoli happy then bojapera ngoli happy. Kano kanyongerere ko wagulu. Wobo yagala nga toli happy then era tebujja kubeera nga bukusanyusa. Kwegamba it is by choice. Okubeera nga kibeera kye kiri. Yeah. Naye abaana ab'obulenzi bacomplaininze nnyo nti it is you mwabawala bagalo child mwabasinza oleeta stress mu nsonga zino. Anti omuganda kyovola bagamba tosala gwa kawala atowuliriza gwa kalenzi. Kati abaana abalenzi of course tewali ayeeyogerako kibi. Nze wemba neeyogerako nga for example nkugeya ngamba olaba nze namugambye tolya mmere naye ng'emmere twagibye ffe naaba nange nendya. So omwana ow'obulenzi of course alina okwewolereza kubanga ye ayagala kubeera clean in front of you. Yeah. Push eno ewaliriza omusajja anganzi okugamba nti kaŋŋende mu maaso nkyale waba Mariam waba Tauba nkole n'emikolo emitongole eva ku mmwe ng'abaana abawala oba kuba kusalawo kwa musajja nga tutundya kati mwenga mmwe mukyammwe. I would say kuba kwa kusalawo kwa mmwe babiri si musajja ate si mwami kubanga omwami asobola okusalawo omukyala n'agaana ate omukyala asobola okusalawo omwami n'akola ki n'agaana. So kujja mu kusalawo kwammwe babiri oli alaba nga bye nanoonya mu mwami kwa 100 kala ayinako 80 kuba no one is perfect. Nange bye nanoonya mukyala ku 70 ayinako 50. No one is what? Is perfect. Then ne mutula wansi ne mwogera you come up with a decision. So kitegeeza bibaamu laavu si bya kumala gasala. Nenda mkwano.
Atera siravu nti buli lava egenda kusuula mu bufumbo. No, you have to look. No tunuulira ebintu ebimu nti njagala omusajja nga wa ddiini, njagala omusajja nga wa mpisa, era njagala omukyala nga wa ddiini, njagala omukyala nga wa mpisa. Awuliriza kwegamba obaako ne byoyagala nga neewotera nti n'otula wansi ng'osaba Allah njagala omusajja bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. So byotunuulira totunuulira love. Love ebeerawo true kubanga ye ino beerawo mateeka. Naye ate waliwo ebiwerekera love. Nganze we nasaba omukazi omuwanvu. Nasaba nnyo omukyala omuwanvu. Nkubulira. Alhamdulillah. Awo we tutandikidde. Awulidde okoze eki? Owulidde ekirungi nti biva mu kamwa kaabo bennyini abali ni picture. Nga buli kyebogera kiri appealing, kiri direct gy'oli. Wakati tudiringa na generation yeno. Of which ndaba nti muli appealing. Okuleka ng'oli ayagala justice zalawa n'agamba bakasibye bakazi bakulu. Balina abo tebabulayo. Waliwo yangambye I'm 28 years. Waliwo yakyogedde? Ng'afa ki n'ensi? Kuba nze nasembayo ng'oli 20? 19? Nawezeza 20 Tauba. Jali emeka? Tejinnawera. She's just going to make 20. Nze ginnasembera ye. Nze myaka gy'abaana abaana ngimanyi. She's 18 and a half. Tauba is 19. 18 and a half. Gundi. Tobuzabuza bintu bino mbaddewo nga mbalaba. Okay. You 18 and a half. You soon making 19. Wona abeerera olubuto. Kakati Neyogerera ejange Jija ndi mukulu. 19 and a half. It's 19. I'm more than that. Actually, yeah. She's 30. 30. You 30? Yeah, 30. Yeah. Awula mwami Rujja osidiya bannange. Wano we tuli yampola katusoka tujjewo omukolo gwaffe omulungi ogwatambula obulungi. Metro muyina n'omugole omukyala muyina. Okitegeera. Mwebale omukolo. Alhamdulillah. Weebale kusoomooza abantu mu mazina n'okuwanika akagalo. Lwaki tondeka mwami Rujja? Ani yali trainer wo? International Metro. Wamugamba wanika akagala ati. I know kola actions. Manyo mzungu agamba actions speak louder than words. Yeah, she had to be like, you know. Tega sijukira kola akagalo mwami Rujja bwana. Oluyimba luno first born atadibwako. Ekyali awo. Gambi. I trained her. Mwami Rujja tuyiwa mudde omukolo. Katonda ngakiriza omukolo gwange gugenda kubeerawo. I know inshallah. Aja timuyina. Mpitanga nendi emmere bambi. Mujja kubeerawo. Gomez Jenny omumanya jatuwa Gomez. Jenny fashion house. Jenny agenda kutuwa Gomez ezammwe n'ez'omugole wange. Nawe akwambaze. Jenny talina kyata ina. Okitegeera. Ate mujja kubeerawo era mu training omugole njagala abalumye. Naye Jenny wamulaba we yanyambaliza omugole. Okitegeera. Bale soka munnebalize Jenny akenja. Kamwebaze. Bannange Jenny fashion house. Asangibwa Nabweru ku gas petrol station ye wali main branch. Nenga ne wano ku Mukwano Arcade ayinawo branch endala. Jenny, thank you so very much. Opposite Centenary. We, Jenny yayambaza omugole more than I expected. Ate no kasenta akatone nnyo. Kutidde. Ng'oyakabwasi. Kyusa emirundi emeka. Emirundi nga 7. Ate bana luli olwasembayo nga muli mu byeru. Nengamba ekyali wano. Wanje? Waliwo ne baneeru. Nali ngoberera. Eze sisuba mmere. Nali ngoberera. Jenny, thank you so very much. Jenny Fashion House. Yambaza Kasirye Mariam. Yambaza ba bridesmaid. Yambaza nange matron. Jenny Fashion House. Thank you so very much. Manyengo ye yazitumya butumi. Ezituka nga za Mukolo special. Ate ye yasookeramu omugole. First wayara. Omukisa oguli omwo. Addako obufumbo bwa Mariam amutere mubaraka. Allahumma amin. Atasaaba ebiso ya Rabbi. Atasaaba ennimi embi ya Rabbi.
ab'emitima emibi. Ate ne Jenny Fashion House tusaba Allah business yeyongere ddala. Bannange Jenny Jenny nze sinalina kyenyinza mugamba. Naye Jenny engoye bazijjawa Simanyi. Tetujja kwogerayo naye Jenny oyina engoye ennungi. Ya Rabbi salli la ilaha. Naziraba omwana yakyusanga okugamba alaga nti byakyusa weebiri nga buli lugoye nagenda okujjako Gomez kati n'okunyumiza nze yali eno gye bageya eno nze nati ntuula eri gye bageya saabanyumiza nati nze Eva ntula gye bageya nga buli kugeya buli lugoye lwojjiramu nga bagamba naake ono omwana anyumye gumanye omukolo nga abantu banoonya kye bageya tebakiraba. Someone asked Mariam, are you really a Ugandan? Oli agamba batwabye sente. Ndaba kiri ku level ndala nnyo. Oyo Jenny byakola. If you trust her with your money, you cannot regret. Atata seera. Naye Jenny. Aina packages. Ze Jenny sina kyenkubanja. Aina 3M, 1.5 akwambaza. Mukiti mojjira. Tagoba sente. Tauba. Omukolo gwa Kasirye gwakutambulira gutya. Era oyinza kutukubira oti ekifaananyi gwe kukyewalaba amanyi kati ffe tugeza kugwa majanja omabuulirako majanja. Majanja yani. Mpulira baba muyimbako. Gwantambulira si bubi gwali mulungi. Gwali bulungi. Omugole omanyi nze njagala nnyo omugole nga musanyufu. I always want to see oyo mugole nga musanyufu. So gwantambulira bulungi. Fe ebintu twabiraba bulala abali ku ground naye ku social media baani be wapangisa okutulabirako ate bo ne balaba ebintu bwabwe okubulaba bate waliwo ababiraba obulungi waliwo n'ababiraba obubi abagulaba obulungi be bangi abagulaba obubi batono kati tutegedde bano ababiraba ekifuula nnenge nabo bakyala bajja kukola emikolo bajja kukola emikolo. They will compare and contrast nga bali bokka babiri ye n'omwami we. Bagundi wabakola ki bakadaama kiki wabasuulamu jjinja ki? Sina bakadaama kyonna bakola nze nayogera ku muntu ogwo era ye yavaayo n'ayogera ate saamwogerako namugamba bugambi twetereeze ng'eddiini era bwekola ki n'akikwata bubi kubanga munnange batya bwekitabo kyali nenga tewali buzibu bwonna. Atawali buzibu nothing. Tebalina kye bankola sina kye nali mbakoze. It was one person eyavaayo nga ali bulala then atenze saabuvumaze sisa nawe noba nali bulala naye saamutuuka because sisa kujja mu kamera n'engamba goli ati nempe mulala no nina bazadde ndi mukyala musiraamu ndi kati ndina mufumbo ne baganda bange abato sisa kuva mu kamera n'enjogera ebyo bitajja nga mpemula mu bandi. So nze sina kye namugamba just namugamba twetereze dini nga wegamba twagalize tukole ki tewali nothing else. Kakati munnaye tukola accountability ya Mahare gaffe. Mahare gange mugeesonyiwe. Nago mugeesonyiwe. Tauba go basomera mu Mariam wa Mahare gaberega sente ezo milioni 8. Atenze lwakimba musomeramu. Amahare osabe ekikyowulira kyoyagala ku mutima ngo ola okyagala ate nga n'omwami wakisobola. Lwaki Mariam Mahare go gatusasamaza nnyo ge milioni 8? Nabula muneesonyiwe nabagamba tukole ffenna tukole kyekyo kye nagamba that's all. Naye nga mullo pozi gosooka pimamu n'olaba omusajja wo ng'agasobola. Tosaba mwami kyatasobola. Wanda bagenda koppa oli agenda agambe ku mukolo gwo gwemba gambye nze nekyange. Takugambira mutu mwali mwatula ddane mwogera okutegeka emikolo nga n'Amahare mugwogera kontinze munange mwami lujja oba ojje wange ojja kumpayo Amahare 2,200 oba 5,000 bakakadde oba zonna z'abayagadde oba oli asogamba njagala hijja eri milioni 2. Oba olina kusaba emmotoka olina gamba nze njagala BMW. Currently BMW joins omuntu jagamba nti ayinza atandika kuvuga eri milioni nga 10 oba 9 right? Olina gamba nedda nze njagala Benz Formatic. So it depends omwami wo aba akisobola naawe ki kyokola ki kyoyagala. Ne abantu bagaba Mahare amangi
nga Tauba wayogedde lwaki agago gakola amawulire kitakola amawulire ku mukolo gwange tekiri bwe kitakola amawulire buli kimu kyakola amawulire oli w'amaanyi iwe hajat of all season government emfunireyo olunaku bamucelebrate kikye watawulire gwe kubanga kyewuunyisa Tauba kinyonyodde wano nga tulaba abantu bagaba ebinene naye gwe everything made news ate nga buli kimu kyali bayina walinayo ko ku ntalo before emikolo gino okubeerawo giyinza okuba nga zaali ntano nga zeeyo munda nga waliyo abakulwana over your man alujjukidde olutalo ndoza mwalwana olutalo gwe nakubuuziza ekibuuzo wali ondabyeko nga nyomba n'omuntu katono we tugenze kirala ogamba nga kiri intano ye kiri intano wayinza okuba aliyeyo omukyala nga kwegamba yali amanyi Ismail we naye nga tamanyi nti ate yagamba Kasirye wange tebibeerangayo simanyi sibiwulirangako omanyeze entala abantu basasula n'abantu twebuuza bano baavawo abayomba nga baliko siponsa gwe njagala oyo kati gwe weetulire nze mmukwatemu nze simanyi nkugambye nenkugamba mbagambye bane tusabe ojubisa nkulira twesabire owuliriza mpulira ate mbagambye bwoba toyagala kintu bakikole mwana wa takikola munno yes so ebyo simanyi ebyentalo I don't know ate seetaaga kumanya oba byaliyo oba tebyaliyo I don't care zaaliwo kati Tauba Qur'ani mwazidibya nga twagabanga Qur'ani eyo nga twakola ki nga twagabanga Qur'ani Mahare nze kyenyinza okugamba kyova ngamye nti buli muntu asaba kyayagala ekinamutebenkeza ebbanga lyolaba nga omwami wo ajja kikola ki kisobola kati oyo yasaba Qur'an alhamdulillah nono asitasabye Qur'an naye alhamdulillah gonna Mahare gaba Mahare naye kati byakyuka mu Tauba lwaki nkugambye nina omukolo gwe naliko embalala nga tutambudde olugendo luwanvu omwana n'agisaba abazadde ne bakomba ku paasi ne bagamba ne bagamba Qur'ani seeka waffe omwana ku social media wamanyi sijja mwogera linnya yatugamba kale newoba kale omwami nga mukkakkamumuuko ku nsonga za ssente nga talina mbulungi saba ekintu naawe kyolaba nti kale nasaba ku Mahare nalyako oba something kuga kyowulira nti naawe nti yakyogera bwati statement yali bweti Mahare ne bakusaba Mahare no jana ogamba nusugu mu kitundu at least saba mitwalo 10 obeta era nga wali twevaamu ekyekumi abasasula twawayo ekyekumi tolabe kya alhamdulillah okubanga awo naye lo omwami omukyala wagisobola omuwala n'agisaba omwami we tekirimu bwa haramu tekirimu byabasabye nga kyayagala okubanga bino ebintu waliwo okuzzaayo wabaawo ebisobye yes ozzaayo omunaana twagufunidde akawunti nga lwaki ate nga biki ebinaasoba nze nsaba nnyo Allah wange ekitegeeza wootya okuzzaayo Amahare obeera naawe totuukiridde ng'omanyi nti biyinza okwonooneka lwaki osoosa biyinza okwonooneka tosoosa kufumba nakudda wammwe ogamba gasabe nalo saba ogambe bismillah Allah kyaleeta naye gwe soosa kino teri ng'ogendawo kubanga munaye buli muntu wamala okwogera Mahare bazzaako onaasobola okugazzaayo saba kyonazzaayo lwaki oleeta saba kyonazzaayo ate kugambye gamba bismillah omusajja akubuuza oli ready nkuwoowe wandigambye nedda kanjira ndyako ku buno bwompeereza weerezaako okitegeera naye okkiriza then lwaki oleeta ate kiri eri ekiri negative gamba bismillah ebisigadde bikwasa Allah bigende mu maaso Tauba wandyako Amahare ga Mariam Mahare gaba ga mugole ananti wali mu kidaala wetuva mu kidaala nange sagalabako amaba wagampako wagambye Mahare gaba ga mugole nedda Mariam naawe otuwangako nedda gwate trainer ze trainer tebampa yadde ebibiri notalumwaza omba nalumidde
Mbuza Mariam walya ku Mahare ka Tauba Wamma kanzijukire atanga na international metro international metro niwe yali akugago date yali akitubanga Mahare gabaga mugole so wagumirawo kakati kale mmwe tusobola okitegeera nti bwe mute yali akugaa munne nedda ne wabagaliddeko ye tosaa mugamba waye nkuwa ku Mahare edda omuwaayo buwi omuwa kuba tonnalaba ku share yo bannange nkuwe Mariam ezo sente zonna gwe wabala omwana omuto gw'omwana omuto ezo sente zonna wazikozesa ki kyekinfuula omuto no sente ziri too much on you. Hey, that's too much. That's too much. Wazikola much. Ezo sente milioni 8 zetusaba nga tugenda ku umra ne Zero Tours and Travel. Bane mulete sente tugende tukole ibada ya wazikozemu umra. Mariam. Oba waguze ente. Tubulire. Kubala Mahare. Kasana kakasanti gego. Danga mukwasa. Tulina umra n'aba Zero Tours and Travel ku mitwalo milioni 8 inshallah. Bagenda ddi? Tugenda Lwakubiri. Wamba somene namba ya Facebook. Gisome namba ya 0700 736208. Buli kimu 08. Buli kimu kiri okwo visa, ticket, byandya, byansula, kulambula tumale ennaku 15. Ennaku 5 Madina, ennaku 10 Makka. So inshallah Lwakubiri tugenda kuba tugenda ne tukyakwata ki sente milioni 8 zokka. Iye mwamiruja oba tugende. Ngenda kugenda kubanga bino kati nange njagala ntukeko mu nsi empya kati. Njagala nfune ko kati ku lujjo omupya. You purify. Nange bansaba 8 nga nkuwaayo. Mama weyogeza. Kati waneze nonkowolo 8 sawe. Nobe tuba tukyateesa mbutesa. Mwamiruja weyogeza. Wamukusibuleke abo wae tone. No mwala tumuleke. Ono ali biralamu. Kati ze kubya Tauba. Tauba ze kakubirerwa tuseza ku Mahare. Otandika ku Qur'ani ne tugenda nga tukiteeka mu sente. Olaba bantu basaba dadi daganira omuwala. Namweva mwera se. Namweva ekye10. Anyway, ekye10 embalala. Mulya mutyo okubeera abakyala abasiraamu. Allahu akbar. Atecho kyobunziza ya Rabbi. Best decision. Echo woba oli musiraamu ngonda bazukukako n'ekiro. Osaleela kezi. Webaze Allah okubeera omusiraamu. Yes. Abantu bekweka eddiini eno y'obusiraamu. Nze sijekweka njagala nnyo. Njiwuliriramu emirembe. Obusiraamu. In fact, Islam is the complete way of life. Ate there is the way you feel ngoli musiraamu ate nga at least kwa 100 kubanga ngawe nagambye no one is perfect. Okolako 90. Just try to be perfect in life. Ngabana there is the way you feel owuliranga ne oba toyina sente ye oba n'emirembe. Eddembe lijjabuzi. Lijjabuzi automatically. Kuba oli musiraamu. Yes. Ala wensaasirira abaana baffe abasiraamu. Ate omusajja n'ava eri bano batonne abatali basiraamu n'ajja n'atwala omwana waffe. Eddiini tekikiriza tokkirizibwa fumbirwa mwami atali musiraamu. Era woba omuyina genda atole shahada. Yes. Asiramuke. Asiramuke. Tekikirizibwa. In fact baddamu nakubawo wabuto. Baddamu kuwo. Ekyo boino kikolako kati ate ffe abaami tukkirizibwa okufuna. Kati ekyamwe tokkirizibwa naye ate kyangu because you can convince someone n'akyuka. Naye ffe omukyala kiba kizibu nnyo tuuza omwami n'omugamba siramuka. Kyangu ate kizibu lwansonga abakyala tugendera nnyo ku baami omwami kyali yes ye mwempaji. So fe kiba kyangu oli ajja n'agamba asiramuka Mariam kwagala ffe emitima giri so soft. N'ogoberera. Netuluzinga omwana waffe bwe tutyo. Ate nze nange n'engenda eri ewaabwe nense nayo nendeeta eno ewaffe. Naye ng'abakyala tugezeeko nga bwe tusobola abasiraamu tufumbirwa abami abasiraamu not by names by actions. Not by name. Abo nno katolina b'okutudde
So konja buli omusiraamu by name nowa action. Tauba mkwawulira. Ekisooka omusiraamu owaddala alina okuba nga asaala. Yenze Osaala? Masha Allah mwami Rujja. Omanyi Bambi tozikutulamu eswala. Omanyi Allah tugamba osobola okukola byonna. For example ng'oli mukyala yambala bubi. Naye toleka ki? Eswala. Omuntu atasala taba musiraamu. Bambi tugezeko okulaba nga ffenna tusaala. Tuleme kubeera Muslim by what? By name. Tubeere Muslim by action. Yeah. Bane kati nze kiba kitya kuba ebyaddala. Nze buli wembeera ewaka. Subuhi njikwata. Dhuhuri njisaala. Asiri njisaala. Singa nesanga ndi waka. Naye buli wenvaayo nenyingira ekibuga nentandika ebyokwetawula bino. Wetaba lunaku lwa Juma. Sagala akulimba. Awo nkyalina wokka obunafu ku ndala ezimu. Asaba Allah akikwanguyize bambi. Zuka ekiro mugambe ya Allah nyanguyiza eswala 5 Zigweyo. Zigwengayo. Kubanga omuntu atasala ekituufu taba musiraamu. Kati soko lindeko obudde bwa Juma bwa lwaki obufixinga. Mune ye Juma kinenge gye kyankwata. Kyankwata nti Friday olaba ne tubanga tukola appointment nesanga Friday nkugambye nti either kumacha oba after Juma. Never ever be busy for prayers. Chokola musalo nagugula. In fact olaba newo bango obadde busy oteswala n'ogireka newo ba webase. Bannange nagula omusalo nenguleta ku mulimu. Naye embeera wawo nengulabako. Bambi togulaba. Wensobodde nengujjayokko nenzigattawo kaawo 2. Togulaba bulabi. Kyokate mu kisiibe niya nejja ate bwe kiggwako nebisoba. Nakoze video ku TikTok leero ngamba gamba Ramadan eno mulimu ekyusa abantu nnyo nakyogeddeko oko leero. Kyogamba kati mu Ramadan nga tuli mu Ramadan tosaala. Anti ngenda kuva wano newentuka nga asuli yeriko ngenda zigatta 2. Togatta swala. Ate lwaki ozigatta kyekyoba. Anti kati essaawa eno bukyatwazze wano okukwatagana wano sinnasaala. Ogamba kugatta kucha waliwo gamba nti kati kansale dhuhuli n'otuula wale nanti kati manya nti tuyinza okwawukana wano nga tuli mu budde bwa asuli. Okitegeera kati dhuhuli yayiseeko dda kati okyogedde mu bukyamu kati okugatta ku kyamu. Zembadde manyi ogamba okwata dhuhuli n'ogigatta ne asuli. Wentuuka okusaala asuli n'ogisaala nti ebe kuyiseeko empiseeko nayo nengisaala. Okitegedde fuba nnyo okulaba ng'osalira esswala mu budde bwazo. Fuba nnyo okulaba gwandaba bambi omwana ow'obuwala omwana ow'obulenzi. Fuba nnyo okulaba nga ogezaako nnyo osaala esswala 5 zimaleyo olunaku. Kubanga bino bigambo si byange. Omuntu atasaala taba musiraamu. Si kigambo kyange, kigambo kya Mbaka Muhammad sallallahu subhanahu wa ta'ala. So omuntu atasaala taba musiraamu. Byonna bikole. Osobola ogenda mbala n'onywa omwenge ngeza bugeza. Osobola ogenda mbala n'onywa omwenge naye n'osigala ng'oli musiraamu. Naye w'oba tosaala toba musiraamu. Okitegedde? Ekyo kijjeko ggwe. Ate nga kituufu. Ekisooka nze ng'omuntu kyemuwulira nange kyempulira okuba omusiraamu. I'm very proud to be a Muslim guy. Oshegi. Ne mwami Rujja. Kakati oba osobola okusaala mu Ramadan. Mu Ramadan ennaku ago batoyosezaamu ng'osaala esswala ezi n'ozimalayo. Lwaki ennaku endala bikulema? Simanyi kinnafuya. Anti olaba shayitaani mu Ramadan ziba nsibe. Ezandikuletedde okuba nga tosaala eba nsibe ku lujegere kituufu. Kituufu. Kyova laba ngambye kikyusa ekintu ekibi ky'oba nakyo ziba dduwa. Kisaba mtukuno mwezi kwa Ramadan ogambe ya Allah zukuseke ekiro nsadde zinerake biri naye mbadde nkusaba onyanguyize swala ebiseera byange byonna byesigaza ku nsi. Kituufu Tauba naye ekyo kikulaga nti okisobola. You can. Okisoboka okikola obadde okikola kisoboka. Yaddala nno buli kyemwogera nkiwulira. Shaitan jiranyise. Byonna olaba byonna bikole byonna banaye tubikole. Geya vuma wemula
naye bannaye ekintu ky'oba toweerabira swala tosiiba saala sigambye nti tosiiba naye sala kwegamba ondaga obukulu bw'eswala eri omusiraamu bannange kisoboka mbabuulira nze nga gwe mundaba wano kati omanyi lwaki akibagambye no kakibabuulire ekya alusazi zange munaku wesitaba mu kisiibo ntawanyizibwa alusazi era nze ndye emmere ne ku ssaawa 5 mba njagala mmere newe mba nywedde breakfast yes mba njagala kulya ne kamunguluza ajja ne buli wenyingira ekisiibo alusazi zibula tolaba kitibwa Allah kyakolera kyovola bakibagambye kati muli nkiwulira because mpulira ndi musiraamu ajjudde nze ne mulimu guno gwenkola ogulaba tukolagana n'abatali basiraamu nkolagana nabo mu buli omu mu kiti kye naye obusiraamu bwasigala nga buneetimbye anze sugide yange ye teri mukyenyi yekyo kiva ku ki ekyo munaye Allah yasenga omanya kubigere Allah ekyo yakikuwa naye omanyi amakulu ga sugide omuntu okuba nayo sooka ombuulire nuuru eno sugida gy'olaba egenda kuba ennuuru yo mu kabbuli kitegeeza nti yegenda okuwa light mu kabbuli eyo yemulisiza nga bakuziiza naye kuli ku kigeresi ya feesi yo kandabo gwamu amaanyi naye sobola okunkolera ng'ekitangaala bane katonda yeebale kanjikuumire ku mubiri gwange saala tajja kukolera nga tosaala ng'osaala kolera enkya n'otasaala omusaala oguli wali wennyini ku mmeeza yange mu kisiibo kyokka ate wekinaggwa nguzze mu mmotoka ona mwami lujja bwamusaala ekisibo ekigwako gudda mu mmotoka bagamba mazima kituufu naye saala okitegeera ekyokulala kino ndowooza kigenda kugendera n'abalala bali mu kifaananyi kyekimu kati omusiraamu nga nze ku mutendera gwange nyina mukyala wange ye kwegamba ate obusiraamu bwe buli in action kuba yeswala zonna azimalayo kati n'otuuka ku mutendera ogw'okumuwasa oba omuwoowa nnyinza kukola biki ebitasobola kumutoolako busiraamu bwe mutendera gwe buliko kubunafuya kudda ku gwange omukubirize jjukira yeekubiriza waali naye kati asanze gwe atagira kitegeeza ate ye yalina okwongeramu agambe munaye mwami lujja zuka tusaale mwami lujja leero lwakuna tusiibe mwami lujja leero nedda oyambadde bubi mwami lujja leka tugende mpayo kusetengedde nkugulirayo engoye mwami lujja enviiri ezo tuzenkanye obitegeddeeyo ye yakubiriza naye kati wakati mu mbeera nga nkubiriza ate waliwo byatajja kumbeerako nnyo kati bannaaye nga wontunudde mu mutwe amangu ago enviiri ezo tezikkirizibwa nazo nkimanyi bulungi nkimanyi ng'omuntu naye bannange omanyi mwene osho saagadde kulimba mpola buli kimu tekijja mulundi gumu mpola kuba naffe ffe nyini nze ne Tauba babyogera tulina naffe waagaano tereera nga si waagaana naye nga tugezako naye nga kigaana n'ogezaako naye osaba Allah mpola tunaba tuli awo ng'omutwe tosaze abaami abasiraamu babakkiriza enviiri newokwata paafu n'omutwe gwange tegunyuma tegunyuma olaba ne zino bazisala naye era omutwe gw'enswaswa okubye ennyo laba yavuba omutwe gw'enswaswa badala wazinswaswa necessary nombadala nenkajjukira just kansesa sabe Allah wama akugondeze akwanguyize simanyi kigamba how is that phrase akugondeza byonna kiyita mu ye ate gwe nkulabe nga oyagala I want kyovolaba nti newe nali noonya omukazi natunuulira abakazi bonna abalungi naye nanoonya omukazi ansingako ekyo ng'obusiraamu bwe buli ku mutendera mulala kyokka nina okutya nti saagala ate ye ali ku mutendera ogwagula ate ajje ku gwange
atajja kiba kigenda kuggwawo anti namusabe Allah kimukuumire ya Rabbi amwongerenga bwongezi era nasaba ne Allah nti walibanga atandise nakimugamba w'olibona nti okukkojja gyendi Allah atwawule nedda amina inshallah tajja kukka tekijja kukka tokiteeka namuduwa fenna atwanguyiza okubanga tuteeka ebiragiro bye mu nkola ate nsaba Allah anyambe nange gwe mbanda bangu omukyala anti kati eriddwa toddamu kugisoma atwawule atoddamu gisoma nekyo nakimugamba ye face to face anti okyogedde ne wano anti naye abeeremu akati awo kukka anedda naawe wamma tusabe busabi tosabe kyogamba kale Allah aleme kireeta bw'aba akireese kale mufuna solution nensi kwawukana nedda bana tufune solution ey'amaanyi tusabe Allah temutuukayo tufune solution omanga nokko kakoze strictly ne wona batolabye sheno anedda kakutemera okafune mbitibwa omanye obubaka bonawe mumuwadde bugenda straight eri mukyala wange mukyala wa Lujja tubbi mama mukyala wa Lujja weesimye masha Allah naye bannaye n'omwami olaba asobola n'okwogerako mu kamera ekyo kinene ngenda okulaba akubyewo erinnya kati nga sinayogera linnya bonna bajasoba bakyala bange buli omu n'aba n'essuubi andaba adedda ye yemanyi nti nze nsaala nze nsala ate nze muwanvu kuba wayogedde ku kyobuwanvu muwanvu bambi ayagala nsinge kokko asinga kokko kati wava mu motoka wava motoka gagenda ova kugivuga ngazza omutema bega tuba bakusetula muteneti kati ayambala heels asobola okuza malega yenkalanga n'omukyala omuzungu Nina ale Nina kiralamuko yo Nina atawomba netumiikiriza naye nga olaba ebintu bino nga tubyogera tebikoma kuffe okitegeera bigenda eri buli mwana omusiraamu gy'oli omuwala oba omulenzi eyafumbiddwa n'atannafumbirwa alina munne gw'alaba okitegeera ndi Mariam agamba nti nze naye ng'obufumbo nga seegasse why not kisoboka togamba owaaye justify ya Tauba Mugabe yaja let her do that justify yo ekituufu bannange wabanga yafumbiddwa nga taneegata naawe osobola kituufu kakati wano wetuli engeri gyerina abakyala abafumbo ate tetujja kwogera lunaku lulamba kubanga nyina obbaleka ate bafumbe futaali ow'abaami baabwe ne famire zaabwe eri abasiibye tukikola tutya okuba nti wadde tusiibye tusigala tusobola okuba abasanyufu tetwetimba sawumu ku feesi zaffe tetwestressinga tandise ne Mariam yigolaba amaso okuntegera nti nasibye no siba don't even stress yourself kubanga oli ku ibado kimanyi oyola mpeera don't stress ayitodda ogamba sanenjale numa wasibye olowooza ogenda kuba mukufu nedda don't stress eno oli ku ibado ofuna mpeera be happy bamusanyufu ne woba owulyanga eyo nayigize giri this is our favorite season kubanga mwe tusinga okuyolera ki empeera it's once in a year do everything kola buli kimu ekyetagisa okulaba nga ku bagiyita batya ewa Allah weeyongerako kikole n'omutima gumu mpaka kuwulira bulungi ewa Allah don't even stress yourself tebiri mu kuwulira anedda si kuwulira bubi kubanga kiri mu bulungi Tauba eri abasiraamu bannaffe tuli ku kya kisiibo kati engeri gye tulina okweyisaamu okulaba nti ndabagambayo ndakyogera kino mu Luwarabu ibadat la taghfala anha fi Ramadan nze ngenda kubagamba emirimu emirungi gye tuyinza okuba nga tukola mu mwezi guno ogwa Ramadan Lujja ekisooka kusiiba asiyam aswala sala Lujja sala tarawe ebyaddala si mwami Lujja obanga gigenda mu ngandi muto
Allahu akbar. Sakala kulimba eno mweno sho. Njagala mbe amaze bakawaliyo ne lujjo omulala eyo. Bannange ndooza mu ya asfala asiyam. Bannange okusibulula omusiibi. Oyinayo gw'osibulula? Essaawa eno sinnasiibulula tuli mu nnaku meka 10. Leero we make 10. We make 10. But always in the last 15. No, leero wandinsibuludde. Today? Ka kefsa kuleka pressures tekapsa. In the last 15. No worries. Inshallah okusibulula omusiibi. Bannange ekintu ekyate kiyinza okukola mwezi guno gwa Ramadan umra. Umra fi Ramadan ta'dilu hajja. Omuntu akoze umra mu Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala mwempera z'omuntu akoze hijja. Ate nga hijja yagikoze ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitegeeza ekintu ekirimu nabbi kya bulijjo. N'ekirala kyenyinza okubanga mbagamba addu'a. Dua. Kusaba. Tusabe nnyo tusome ya Allah nyanguyize swala lujja oli edwa joyina okusaba ya Allah nyanguyiza ki eswala ya Allah swala yo nyanguyize swala tano Atelo jinkumireko ereme kubeera ya season ya Allah tuwotuko kunzula nga ndi Muslimu ate ngonsimye ekyo kyenkulembeza ekyo musaba nnyo mfenga ndi Muslimu alhamdulillah nenga umra fi Ramadan ta'dilu okubeera Muslimu kyekisinga nti ne olaba Allah ya nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti ne woba oyina ebibinga gwasinga taka tono wallahi Allah asobola okukusonyiwa kulw'ensonga nti wali Muslimu kulw'ensonga nti wali Muslimu nti nze Mariam ne shahada yange 10 Allah asobola okusonyiwa n'obanga gwe yali asinga okukola amazambi ku nsi kuno. So kyeva mbagamba bannamwe don't judge people. Toba judginga. Nze abantu banjajinga kawo mu lubereberye. Kyova olaba n'erinnyamba wali alujja abamu basooke bakome kawo. Erya Sulaiman tulyogerera eno. Don't judge people. Mbitegedde bulungi. Ne umra fi Ramadan ta'dilu hajja. Omuntu akoze mu Ramadan Allah amwempera z'omuntu akoze hijja. Ate nga hijja eno erimu nabbi. Kati simanyi ky'olinda osasula naffe tutwala. Ni munana. Dole 10 otambule ne sura tekoze sente kuliko buli kimu. Ebyaddala kankowole basiramu bannanga abaliyo nga muyinamu. Mubeete dollars 2,000 mugende nze nfaanana abayinamu naye ku season eno nsangiddwa nga nsaba Allah nsobozese mu Ramadan eddako ne mweno yennyini abadde okimanyi nti neera innamal a'mal binniyat buli mulimu gwonna gwe nakumalirira weteeke mu kiyoga meti ngenda wallahi Allah ajja kutwala ngenda kubanga ogenda ku nnyumba ya Allah tekitaaga kubanga olina ne sente Allah yakulonda olaba lujja Allah asobola okulonda mu bangi bonna abalina sente kuba bangi balina sente nga alina sente naye nga tagenda nakukuleko ka scenario kamu twatuka ogenda ku umra yaffe yasooka mwaka ogwedde Tauba wange atena nafuna passport ale visa tagirina atubulayo ennaku nga 2 nga tayinako n'ekimu mwami ukasha wasiru boss waffe namugamba gwolete eniya Tauba Tauba neze Mariam ogenda we kanze sina chenina namugamba leta ki eniya nagenda nga tubulayo ennakwezi nga tabirina kwegamba kyo kibayita okukkiriza mugwe innamal a'mal binniyat buli kintu kyonna ku nsi eno kigenda nakumalira olaba ne wemba ngenda kukuba lujja nsooka kumalirira nga lujja ono yadde musajja oba wamwetegekera yenniya eyo gyetwogerako kale mwenna abatulaba thank you so very much naye bajjukize n'ennamba y'essimu abagenda enamba y'essimu tours and travel eri 0700 7362 08 lujja naye ebyo byonna binabyembaga ne baki bosi wammwe nange sitandika kukola nankonsidalinga anti era ojja kusasula tukuyise nja kusasula ojokole naye waliwo ebimu ebyetoolako ng'oli mukozi wa kampuni lujja tugenda kusayina onasayininga contract mugabe tulinayo omusiraamu under pressure what is the pressure to me just mumugambe tulinayo omusiraamu ng'ebyaddala ekifaananyi kye twamulabyemu musiraamu asaana kukwatako passport
Mujja yakabe Dubai. Ate ne kano badde kakayisa omwami Lujja. Kaisewo. Omwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 14 inshallah Saudi egenda kuberekera okugaba visa za hijja. So bayagala ogenda okola hijja ne company zokka naye nze kansosewo yaffe Siru Tours and Travel bambi funa visa ng'obudde bukyakola ki bukyali omwezi gwa kuna ennaku z'omwezi omwezi gwa kumeka Tauba ogwokuna ng'ennaku z'omwezi 14 tukoma ogaba visa no in fact Saudi Arabia yeko muzigaba Saudi so wali eyo ngogamba oyagala kukola hijja ku mwaka bambi please book now bagenda kuba bazikola batya bagenda zikomya kubanga bagala kukola preparations ennungi e Saudi Lucha kibaddewo in pressure ne kati bakitaddewo so na mwezi gwokunanga ennaku z'omwezi 14 visa zigenda komebwa okukola ki ogawa naye nga hijja tugina mwezi gw'omukaaga jangu ofune visa then osasula empola ebiki emisale hijja yaffe eri 19 zokka mujje tugende 15 eno wahumura 12 muguno omwezi gwa Ramadan osoma ku Qur'an right kubanga guno omwezi shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran kwa mwezi Allah subhanahu wa ta'ala yakiza Qur'an yakumulembe gombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasinganga kusomeba mwezi gwa Ramadan right to so byonna bimanyi naye bino betwefamu tetulina budde naye osobola okukola yato obutono bwetaaga na budde nga bwata bwetaaga na budde emirimu gyo nga tegetaaga kogera nosoma bismillahirrahmanirrahim kusemiyo nokubira Kasirye halo salamu alaykum salamu alaykum no somayo al-Fatiha nokubira Tauba halo nkwadde yettaano kusibuludde ezo mpeera byonna ebyo biraba ngenda kubaako kyenfuna nongereko mbabuulira olaba nti okumanya ng'eddiini yaffe ennyangu newozuukusa muntu asi kati yakyobalenda okugamba obadde omanyi nti sikikolangako naye nze banzuukusiza emirundi gyonna sina n'omu gwe nali nzuukusizza bazuukuse kati nina otulo tungi nze problemu yange ne bakaleeti nzuukuka ala mwogiraba nze nga ntuga eyo kandi nze ne bakasaawa 8 nzuuka saawa 10 kitundu ku 11 ndwawo okuva mu kibuga ate nkeero kiyingira kuba nkeera kukola ku makya saa 8 oyingira waka nze n'omukyalo wange tubbya kimanyi ekyo byemu ku bintu bye twasooka osootinga era ne ndaba nti yayiseewo naye ntawanyiza mwana muwala oli mukubira essimu mu kiro nga nva mu kibuga bambi nga yeebase n'azuukuka love is a beautiful thing love ogirabe nfaananye n'okuba omusajja alina love wow nedda olaba kati olaba kambagombe olaba let me tell you one thing omusajja waba ayimirira bwati ku magulu n'akwogerako nga byakwogerako birungi mukwane oba aba akubalirako oba naye tanjiwa oba wasabe wa Allah omanyi tuliza okudda ne tumanya nti simuyiwa kubanga omwami ne baba n'abakyala nga bana baako n'oyo gwayogerako eri banne ow'ensusa bamwagala katulaba kenjagala tumayize nako tukagirewo ddala nti abakyala dirwe mulina otugumiikiza n'okakasa nti oli musukkulumu naye n'otakifiirako nnyo olw'okuba nfunyeeyo omulala nze kyo tokyogera nange kyogere ne Tauba ama kiyingire mu Tauba nze kyenyinza okugamba tewali mukyala ajja kitegeere kubanga ne Allah akyogerako n'agamba nti omuntu atalina bujja abanga pig so teri mukyala ajja kitegeera kizibu nnyo naye mpulira waliwo ntuuka olusi ne nkifunira omusomawo naye nga wakati nkimuleeteremu ango ki bibeere birungi ewaffe osobola okikola tuli basajja musajja saagala kwerimba era kijja mulumamu ng'omwana Adamu kuba nze ebyaddala musajja era Katonda nampa obusaasisi njogera amazima ze ne musajja era n'omukazi we nali nakamukwana w'entu eyo gwe nalabamu ekifaananyi ky'omukyala wange era bye nasooka omukuba bye biruma nasooka mugamba nanti kati gwe namba 3 namba 1 ne 2 nabafuna dda
naye mwana yo oli mwana muwala. Oyinayo nnamba emu? Nali muterawo mbeera abeere ng'akimanyira. Naye ssebo ngenda tukivuze tukitambuza naye nga buli wasekamu amala nanzirayo eri nankwa naye abakazi bali obaagaza ki? Mwagale nno omukyalo oyo. Okitegedde? Kubanga Allah agenda kuwaga Tauba. Luba lumu weeruti nga yayiseemu dda. Kiyya ng'akwagaza ki? Abaye munzikirize we tunaatufunyawo obudde obulala Katonda akkiriza. I think tulina bingi tusobola okwogera nga bigatta ku basiraamu bannaffe. Yes, bitugattako n'ebitaba bya ddiini yokka nga bigatta ku bantu ab'emyaka kino gye tulimu. Katulwaki totusuubuza naawe edduwa? Tusabire ku dduwa tuli mu Ramadan. Edduwa nazisabye nasoose yaabwe. Nze nawanisedde emikono. Kati Tauba nsaba edduwa gogendo gitusomera. Oyo yennyini hajja engeri gyali kyaliko n'amafuta g'obugole kiba kitukolera bulungi ng'atera ne hanemuunu agenda kukumula ne hanemuunu yabadde hanemuunu wabadde luddawa hanemuunu yabadde Zanzibar. Yabadde Zanzibar. Kati ate agendera ku hanemuunu mu umra. Kati n'ozolaba bikyali birungi. Bikyali birungi okola ndi kati okutusomera wetuliddamu sisinkana ekintu kyenjagala tusookereko ddala yeffe abasiraamu n'engeri gye tulina okukolagana n'abatali basiraamu. Oshegeera kati ate nze njabba gatyamu n'ekyomulimu gwange guno nze guno omulimu ogwange guntutte ku bantu bangi nammwe gugenda batwala ku bantu bangi kuba nammwe mulimu kamera ne twesanga nti okolagana n'omulokole nze ngenda mu kyaki wa Pastor Bugembe. Oshegeera kuba mukwano gwange abeera mu service nga mwene mu kyaki nga kamera yange kweri ne ngikwata ne bagamba muyimirire ne nnyimirira. Okitegeera ne tutuula nyinza okuba simanyi nnyo ngeri gye bitambula naye obeerawo nga wooli nenzina nombeerawo on duty. Okitegeera then nina ne famire yange endala nabo nga mbamanyi gye bali bantu bange tukolaganye ku mulimu bantegedde. Manyi nyina mukwano gwange omugwe naluzinga ali Bulaayi eyo musiraamu nsaba Katonda kize neno shagirabeko yankyawa nonti kunkyawa nakolagana n'abantu ye beyayitakkiririzaamu naye nga ye akola mulimu mulala ate nze enkola guno ate nze guno gwe guntutte kwoyo nga yagala buno nga wobalaba ne ku TikTok kwebali gwe nkya n'omulaba ne lujjana yamukyazizza. Okitegedde so munnange ne sitamuyisa bulungi ne twogeramu wetutyo naye nga nze munda manyi ndi muki musiraamu. Kale okumaliriza ne tusinkana ne tumaliza ne tufunye mukwano ogwo twalifunye ng'abasiraamu olw'embeera eyo. Kale yensonga lwaki njagala tujje olulala nga twetegese tukonewo ko naawo tumanye how tusobola okuba nga tuconnectinga n'abantu. Kale sembule edduwa yaffe manyi egenda yitamu tuwanike emikono ngenda tebijja kuba bigambo byange bingi naye era byamakulu nnyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Saba wakitiibwa Allah ya Rabbi ebigambo bino betuba kwogera waneno abitwemu bulungi bokka atutaase abantu ababi atutaase emikwano emibi atutaase enkwe z'abantu. Allah wakitiibwa atuwe bulungi bokka mwendo Ramadan atukyusize ddala emitima tusigalireyo tuleme bikolako season. Saba ya Allah bonna abafuna difficulties mu kumutendereza ya Allah akitereze ya Rabbi. Saba ya Allah alungamye abo ya Rabbi. Saba ya Allah abalungamye mwenna nange nga neetaddemu ya Rabbi. Saba ya Allah tutaase enkwe z'abantu. Saba ya Allah atwanguyiza olunaku lwa kiyama. Nsaba ya Allah atuwe bulungi bwokka mu dunia ya Rabbi atutaase ebibyamu ate era banaye atugondeza olunaku lwa kiyama ya Rabbi. Saba ya Allah betaaga abaami abawa abaami abalungi abasiraamu ate nga babugenderako abetaaga abakyala abawa abakyala abasiraamu ate nga babugenderako atuwa abaana abalongoofu ate nga era atuwe mu bulungi bwokka mu baana baffe ya Rabbi ateeke baraka mu bulamu bwaffe ewaka waffe mikwano gyaffe mu mirimu gyaffe atutaasa abalogo ya Rabbi atukuumire ku ddiini ye era agenda okututta ng'atusiimye ya Rabbi. Saba ya Allah otuwe akasente
furus saba ya Allah katuwe saba ya Allah bandi yagadde okutuuka ku nnyumba ye naye nga tebannafuna kasente azibawe bakole umra bakole hijja ate nga buli wayagalidde abazza kaleme kubeera ka mulundi gumu nsaba ya Allah atuwe ebirungi byerere mu duniya muneno nsaba ya Allah tugondeze duniya nga tutaasa obukyafu bwonna obw'edduniya empisa embi ez'edduniya buli kimu ekibi ekya duniya atuwe mu birungi byokka ya rabbi Allahumma amin. Wetyo wetufaananye bannaffe awo tetulina kyetwongerako kirala kyonna just mutulinde bwe tunaaba tukomyewo inshallah mu programu endala enaafaananako weeti kaakati mwami Lujja nga tetunnagenda kkiriza neebaze bantu bangi benyinza okwebaza kkiriza neebazeko ku bakadde abanzaala banfukamireko fukamira bebaza abakadde naffe tufukamidde mu mbeera eno mami wange mukyala Namuleme Aisha my dad mwami Kasirye Musa abazadde abanzalira omwami bannaye thank you so much bonna bazadde waliwo ebintu bazadde my parents bye bankolera banenge saa zino lina birabanga abambonyabonya essaa zino birabanga wallahi bikola ki binyamba. Thank you so much. Saba Allah abankumire ya Rabbi abankumire era saba Allah ngagawaze nsobola okubalabira mbalabira nakati naye saba Allah nyongera tensuseewo n'abazadde abatuzalira omukyalo Allahu akbar bakambwe batukubanga emiggo natumanyi batubonyabonya kyembaagalako nange kyembeebaliza kwe okubakuzanga mu mulimu basiraamu nga mumanye eddiini batukubanga emiggo nga batukaka eddiini lino nga tulaba nga batubonyabonya naye wallahi tufunye ebirungi byokka nga tukoze ki nga tukuze mukyala Hadija. My dad was my first teacher. So mukyala Hadija ne mwami Musa Seeka Musa nyanzi banne tweyanziza nnyo tweyanzege Allah batukumira batwale Makka ne Madina ya Rabbi Allahumma amin Allahumma amin kyetene batubasiibula nange kansabire taata wange omugenzi eyanjigiriza eddiini nze ku ssomero yonna gye bantwala eddiini yagaana olw'ensonga buli bakubanga embooko nga neekweka naye ewaka taata wange oyo ye n'abeera nga ate atubeerako nnyo ate saano omugenzi era nsaba Allah wekimulu amugaziize kabbuli nsonyiwa ebyamusobako ya Rabbi mbeere mu bindala kale byebyo bamwe bali kubeerawo Katonda batukuumire mwenna nze Lujja Kasirye Mariam ne Tauba Muhammad naye nga erya Kasirye lya taata omwami eno simanyi bana yagenda kwongerako erirye erya Muhammad lya taata naye nerya Muhammad lya taata kyeŋŋamba abaami bammwe bagenda kumala bamubongereko agaabwe nedda ekyomusiraamu tebukikkiriza obeera na linnya lya taata yekka kiri mu Baganda naye mu ddiini tekiriiyo ekitegeeza abahajjati abateekako nti mukyala gundi omu bw'ati baba just bakiyitiriza nedda aba teyeetaddeeko nsobola okugamba mukyala Lujja nsubuga nedda mukyala nsubuga omu bw'ati mba seeyitiriza mba neize naye mba siriyeyongedde oli ye mukyala Salim talyetuumye naye ye mukyala Salim nkutegedde bulungi nkutegedde wamma awo wembuliza ne ku mukyala Sebuguzi omu bw'ati Jamila Nampeera wanjagaza nnyo kalaako omumanyi Jamila kiriza nange ntumireyo abantu babiri liziwizi liziwizi kwagala nnyo bwagala nnyo sasa ayina bwakedde okunkolera ku makya kwagala nnyo kale ne ba TikTok family mwenna ne TikTok family kale amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.